tisegirinya yalinga alinyiddwako emmandwa ey'okukola emmandwa gye bayita no time tetulina budde ntuusa okusaasira okuva mu nju yaffe okuva mu baana baffe okuva ew'omwami wange banyoleddwa nnyo naawe wamu era bakusaasira okuviirwako omwana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntuusa okusaasira okuva mu nju yaffe okuva mu baana baffe okuva ew'omwami wange banyoleddwa nnyo naawe wamu era bakusaasira okuviirwako omwana eyaganje ennyo ekyenkanidde wano. Omwana abadde atuuse mu myaka egikuleetera kasukaali, egikuzimbira akayumba, egikuleetera ka gomesi. Omwana gwabadde asobola okuwulira essimu n'akutuukako mu budde nga ne bw'obanga obulamu bugenda ng'asobola okusembereza ka ambulensi. Maama tukusaasira kitalo nnyo, kitalo ddala ekyamuntu. Njagala kutuusa okusaasira ku baana b'omugenzi Muhammad, okusingira ddala ab'obuwala Naddirinnya in particular. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ogenda kusuka okwagala kwa taata. Batera nnyo okwogera ku kwagala kwa maama, naye nga laavu ya taata eba ya njawulo. Baana bange nga mulabye, kitalo ddala ekyokuviibwako Ssegirinya. N'ensembayo okusaasira ggwe mwami Kyagulanyi. Simanyi oba onoofunayo omuntu anaalwanirira erinnya lyo nga Ssegirinya. Bwe twali mu kalulu k'ekyaddondo ng'omwami wange yakasalako enviiri ng'ayingira ku bwa kwesimbawo ku bwa MP, Ssegirinya ye muntu eyasooka ku front line. Ssegirinya yajja mu maka gaffe mu kiseera kye twali tetuli overcrowded nga mulaba nga ne byakola mbiraba. Ssegirinya n'abeerawo mu kalulu k'ekyaddondo. Ssegirinya n'akuŋŋanya DRA forms nga bw'azindeetera. Mukwano gwange ne Ssegirinya we gwava. Era ewaka awo Ssegirinya abadde alinawo omuwagizi nga ne bw'anaaba omu nga yenze. Kitalo nnyo. Simanyi taata ani anaakulwanirira, simanyi ani anaayimirira mu bantu nga tatidde n'akudifendinga, naye olabye kibi nnyo, kibi ddala. Ssegirinya ono nga bwe yagamba tetujja kugamba nti rest in peace, tujja kumukoowoola. Ssegirinya lwana, eggwanga lyaffe likyali bubi. Bye watandika okulwanirira bikyeyongera bweyongezi, era tebakomye okwo ne batwala n'obulamu bwo, naye tebatutte mwoyo. Ssegirinya gy'olaze sigala ng'olwana, kuba tukyalina bingi ebyokulwanyisa mu ggwanga lino. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webali nnyo, webalire dda maama olw'obubaka obwo. Nange ng'omuntu bumpadde amaanyi, ate nga kyekyo omugenzi kyeyatulagira okukola, kyeyatulamira okukola, kye tulina okukola. Fight on, fight hard, Mr. Update, fight hard. Lwana, lwana Ssegirinya, lwana, lwana Ssegirinya, lwana. Bw'atyo bwe yatugamba tetugezangako ne tumugamba nti wumula mirembe. Byali bigambo bya Ssegirinya, n'agamba obusajja bunzise, ate mwe muli mu kugamba nti mpumule. Lwana Ssegirinya, lwana. Naffe otuwadde ekyokuyiga Ssegirinya, tetugenda kuwumula oba tuli balamu oba tuli bafu, tujja kulwana kuba tumanyi tetukoma mu bulamu buno bwa mibiri. Lwana muganda waffe Ssegirinya,
kikyamu nnyo mu biseera nga bino ojja kusanga bannanfuusi nga bagezaako ne mu bufu okukakanya omuntu. Nakigambako baganda bange abasiraamu ti Sheikh Muzata alina irimu ze yalikodinganga nga ne bwoba eri mu diaspora olitake omwana wonna Uganda avuga special ng'ateekamu irimu ya Sheikh Muzata, oba mu katuliki oba mulokole oba musiraamu, ffenna nga tuwuliriza irimu za Muzata nga ziringa nnyimba ng'obanga ataddemu non-stop. Era ng'abo abaatwala Sheikh Muzata bakimanyi ti Sheikh Muzata ne bw'aba afudde ajja kusigala nga w'amaanyi. Kyova olaba baafuba nnyo okulwanyisa legacy ya Sheikh Muzata. Sheikh Muzata n'afa naye ne bamekinga sure ekitiibwa kya Sheikh Muzata kirinnyirira mu ngeri yonna esoboka. Mubimanyi baganda bange basebo ne bannyabo naddala mu abasiraamu, okumekinga sure bakakanya ekifaananyi kya Sheikh Muzata aleme kulwana newankubadde bamugye mu bulamu bw'ensi eno. Tukirabe nnyo obunanfuusi obwo, tubulabye emirundi mingi nnyo ne ku Ssegirinya ono tubulabye obunanfuusi obwo mu bulamu ne mu kufa. Mu bulamu mwena mujjukira oluvannyuma lw'otulonda ne mutuwa obuyinza, naffe ne tutandika okugabana obuyinza obwo ne bannaffe be twali twesiga. Gwe tukulembere wano, gwe tukulembere wano. Ate ng'enkola yaffe bweri ti bwe weesiga omuntu omwesiga n'obuvunaanyizibwa n'akuleetera results. Nga bwe twesiga Ssegirinya ne tumusindika mu parliament mu bwazinkumbuse bwe n'atuleetera results, y'ensonga lwaki tukuŋŋaanye olwaleero. Waliwo bannanfuusi abamu era be twasindikayo ne mujjukira nti Ssegirinya yabonaabona mu kkomero omwo ne tumekinga sure tusindika bannamateeka nga mwe muli n'omulodi w'ekibuga ono Erias Lukwago, Honorable Segona, ba seasoned lawyers, naye ng'omulamuzi anyoola banyoole, anyooma manyoome. N'ekiseera kubanga regime yali emaze okukola byeyagala ku Ssegirinya, waliwo munnamateeka nga yakamala n'ogasoma talinnyangako mu kkooti, naye yayambala egandula n'agamba mumumpa oyo. Kikulaga nti oboolyawo kaali kagenderere ak'okubbira shoku Ssegirinya. Si wabi singa Ssegirinya yali tayisibwa bintu ebyo, si wabi singa Ssegirinya yali alwanirirwa mu ngeri y'emu olunaku lwaleero kyannaku. Naye nga kituufu ti ne mu kufa kwa Ssegirinya regime yennyini eyasse Ssegirinya, kuba monakkiriziganya naffe basebo ne bannyabo ti Ssegirinya singa tebamusibira mu kkomera n'atuka okuvunda gwewo nga mulamu, singa oboolyawo tuli naye leero. Ne oluvannyuma kukola byonna muganda waffe n'afa nga bebaviiriddeko okufa kwe, era still baagadde okukola obunnanfuusi n'effujjo mu kuwerekera Ssegirinya, aleme kuwerekerwa nga bw'ayagala wabula bo nga bwe baagala. Twategeezeddwako nti wabaddewo kaweefube ow'okutwala ow'okuwamba omulambo gwa Ssegirinya okujjawo wano, naye ebigambo Ssegirinya bye yatugamba njagala mumanye tibyayita buli wamu mu ensi eringa frequency. Fight Ssegirinya, fight. Mwenna abalwanye si mmwe mbadde mulwana, Ssegirinya abadde alwana ng'ayita mu mmwe. Njagala okwebaza mwenna aba foot soldiers okuyimirira ne Ssegirinya paka essaawa esembayo butakkiriza kunyooma omulambo gwa Ssegirinya nga we muli. Kyandinkoze bubi nnyo, kyandimukoze bubi nnyo. Mwebale butakkiriza kusalendalinga mubiri gwa Ssegirinya mu balabe be, okugusa malabe be. Ku muntu yenna gwe mwagala mukolanga bwe mutyo, temumuwangayo mu mikono gy'abalabe be. Bangi bategeezezza kubanga parliament liringa ssundiro lya ssente, buli akaguddewo eba time yakuba njawulo. Kati twategese kino kati ekimuli kya miliyoni 4, kakati ate yazze wano nga oyisawo ekipande miliyoni 6, ate ekifaananyi kye miliyoni 15. Ezo ssente muzikwate muzikwase family ya Ssegirinya
kuba ffe mikwano gya Ssegirinya tusobola omuwerekera mu kitiibwa n'asiima nga bwe yayagala nga bwe yatulamye. Basebo ne bannyabo nga sinagenda maaso njaga okuzaamu amaanyi maama munnange wazaala Ssegirinya naye wamutusindikira naffe twafuuka baganda be nga bwavunaanyizibwa kuffe naffe tuvunaanyizibwa ku ye 100 ku 100. Njagala okugumya maama beera mugumu mukuwa Ssegirinya ekitibwa maama. Njagala okuzaamu amaanyi kamera z'ensi yonna ziri wano obubaka bujja kutuuka. Buli kyekyandagadde okwogerwa ku Ssegirinya kijja kwogerwa. Buli muntu awa Ssegirinya ekitiibwa wano sizigoloofa naye ajja wano mu kasooto kano nayimirira ne Ssegirinya be baba wa Ssegirinya ekitiibwa. Omuti tegusitukira nnyonyi. Olunaku lwaleero embaga ya Ssegirinya ensembayo. So maama beera mugumu obubaka bujja kutuuka. Byonna biri wano ne pulezidenti wa Uganda ali wano maama. Beera mugumu basebo ne bannyabo. Olwaleero tukuŋŋaanye wano okwerekera omusajja atali wa bulijjo, omusajja omuzira, omusajja ow'amaanyi, omusajja eyayimuka ng'ava mu bwavu obw'ekitalo mu mbeera eyalesekererwa naye n'afuuka omusajja ow'amaanyi mu kibuga Kampala, n'afuuka omusajja ow'amaanyi e Buganda, n'afuuka omusajja ow'amaanyi mu Uganda ne mu nsi yonna. Omusajja ati teyali munene Ssegirinya, teyali muwanvu nnyo naye mu butono bwe ne mu bumpi bwe Ssegirinya yalina omutima nga munene nnyo. Bye bamwogeddeko mbiwulidde bingi sijja biddamu basebo ne bannyabo, naye njagadde mmanye tuwerekera omusajja ataasoma nnyo. Ssegirinya yali teyasoma nnyo naye ng'okutegeera kwe kusuka abantu bangi abalina amadiguli n'amadiguli. Ssegirinya basebo ne bannyabo teyali economist. Ssegirinya abadde si munnabyanfuna owazi diguli naye Ssegirinya ng'ategera ebyenfuna eby'omuntu wa wansi, omukyala akola mu katale, owa boodabooda akola mu wino n'abalala afaanana bwe batyo. Ssegirinya abadde muntu musaazisaazi. Naye nga Ssegirinya ne bw'aba asaaga ku nsonga ezikwata ku bantu be, Ssegirinya abadde very very serious. Muhammad Ssegirinya wetuwerekera. Ssegirinya yava wano Kaddugala basebo ne bannyabo okufaananako nga ffenna bangi nnyo. Oba ovudde Gomba, oba ovudde Kasanda, oba ovudde Kaliisizo, oba ovuddeeyo Mityana wansi newala. Ssegirinya yayingira ekibuga n'atoba n'ekibuga naye n'akijjamu omulamwa okufaananako n'okwenkana abantu abalala bonna bonna bakulira mu nnyumba zetulowooza nti zeeyagaza. So Ssegirinya tumuwerekera nga abawerekera omuzira w'eggwanga, national hero. Twategeezeddwa nti wabaddewo request abapoliisi abasindikiddwa palamenti nga bagala okusaamu Ssegirinya ekitiibwa okuba amasasi nga tumuziika. Kyendowooza nti kiryoke bwe baba nga tebamugye mu ngalo zaffe, nga tebamugye mu ngalo z'abantu. Twagala okuwa Ssegirinya ekitiibwa, era buli ayagala okuwa Ssegirinya ekitiibwa basebo ne bannyabo, oba wa NUP oba si wa NUP, nsaba tumwanirize ng'akimuwa mu kitiibwa so si muzalawo. Ye Sseigi waffe gwe tuwerekera basebo ne bannyabo abadde self-made, yabajja simbukubi bwa simu n'afuuka kansala naye wafiiridde nga y'omu ku ba MP abasinga okumanyika mu Uganda yonna. Ekyo kakasa ku byonna tewali akiwakana. Naye newankubadde yava wansi, mumanye empisa z'abantu abataatandikira mu bintu, atuuka eri n'agaziwa n'afuuka ow'enjawulo.
Ssegirinya yava mu mbeera eya wansi. Ssegirinya n'afuuka MP, n'afuuka honorable, naye nga Ssegirinya ye ebiyitibwa tebimulya nga tumuyitira Seegi. Ate nga alyoke okumuyita Seegi ng'ebitiibwa tebyamulinnya ku mutwe Ssegirinya. Yoyo Muhammad Ssegirinya basebo ne bannyabo. So tumwerekera leero, atwerekera omuntu gwe twagadde, gwe twesize, naye ate gwe tugenda okusubwa ennyo ennyo ennyo. Ssegirinya basebo ne bannyabo yampa ekiragiro. Ssegirinya yagamba nti mu kumuziika nyina okwogerera essaawa 5 namba ne bw'atabaawo omuntu mulala yenayogera. Naye nga mazima amatuufu sirowooza nti yadde n'eddakiika 3 n'aziweza. Mujja kukkiriziganya nange nti Ssegirinya yalina abantu bangi nnyo abamwagala, si nze nzekka. Era nga kibadde kikulu nnyo okubawa omukisa nabo okubaako biboogera olunaku lwaleero singa natandise edda. Tensobola okusuubiza Ssegirinya nti nja kusukka mwezi essaawa 5, nja kumala obulamu bwange bwonna obusigaddeyo nga njogerako ezo ensonga ezibadde zitugatta naawe Ssegirinya. Kati Seegi kiri gy'oli kuba kati gwali okumpi ne Katonda okumusaba anyongera akadde akawerako sobole okwogera ensonga zo. Ssegirinya okumpa ekiragiro ekyo basebo ne bannyabo, weewaawo omuntu yenna kiyinza omukaluubiriza okwogerera ebbanga naye kunondobamu nti njogere n'akisaako nti ne waatabaawo omuntu mulala ayogera, kitegeeza ebintu bibiri ze gyendi. Ekisooka kitegeeza a deep sense of trust, kitegeeza obwesigwa Seegi bwe yanninamu okujja mu maaso gammwe okwogera ebigambo bye yandyagadde byogerwe nga ye takyasobola byogera. Mukimanyi bulungi basebo ne bannyabo, ate oba weesiga muntu ng'okyali mulamu omusindiseeyo omuloozi gwe n'oddaano ng'akimanyi nti gy'oli, naye n'atuuka ebigambo bye n'abikyusa n'ayogera mu birala, naye ate nga tokyasobola kunyega nga Ssegirinya. So Seegi okuneesiga okwogera ebigambo byandyagadde byogerwe nga tumwerekera sikitwala nga kya bulijjo, era kyenva musuubiza nti nja byogera si leero lwokka, si kumala ssaawa 5 zokka, naye obulamu bwonna obusigaddeyo. Era nammwe mbasabe mwogere ebigambo ebyo ebyalumanga Ssegirinya beyagala, nga te nga si bibye ng'omuntu wabula byaffe ffenna. Buli ali eyo nga weetetenkanya okulaba ng'obulamu butereera, buli ali eyo ng'okeera kukola ng'okeera kuyiiya okulaba nga weesitula, oli Ssegirinya. Mbasaasira baganda bange, ekyo kyongera n'okuntegeeza nti Ssegirinya yali akimanyi nti ebimuluma mbimanyi. Era basebo ne bannyabo ebigambo byenjogera olwaleero si byange, byani? Bya Ssegirinya. Era buno obubaka mu butwale njagala okutegeeza abo bonna oba oli awo bansobya ng'omuntu, oba oli awo sikanya nabo ng'omuntu, abandisuubidde tekuba ndi buddu nti nja boogerako leero muli kafu, sigenda boogerako. Olunaku lwa leero njagala kussa kitiibwa mu Ssegirinya muganda waffe. Basebo ne bannyabo, Ssegirinya, Ssegirinya, Ssegirinya. Omuntu onoonya ebigambo ebituufu ebyogera ku Ssegirinya ne bikubula, tenavudde oba oli awo ensonga ezimu zinootinga nsobola ozijjukira. Era bwe mundaba nga njogera ebimu ne mbiddamu ndi ku biragiro, kubanga Seegi yagamba ne bw'abaayo akaba kasigaddeyo nako nyina okwogerako. Mukama nsaasire mbijjukire ebimu, newankubadde akaseera ngenda kwogerera katono nnyo. Ssegirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando, okufaananako nga mmwe nange nasooka muwulira buwulizi ng'akuba essimu ku rediyo n'atuusa ensonga ffenna ezaatulumanga. Nalwawo musinkana, nasooka okusinkana Ssegirinya ye yajja ewaka ewange ng'awulidde nti ngenda kwesimbawo ekyaddondo East, y'omu ku bantu abaasooka okutuuka. Era oyo maama ngambye
kibagambye yeyampita n'angamba owaayo Ssegirinya atuuse omuntu gwe nali planning okunoonya ate nga ye atuuse oba oliawo Katonda yaliwaawo masekati gaffe Ssegirinya twakwatagana naye nampagira newankubadde ekibiina kye kya FDC nakyo kyalina candidate Apollo candidate Ssegirinya yampagira ng'ensonga egi gyawa oli wa ghetto nange ndi wa ghetto nze mbadde nkuwuliriza ebbanga lyonna era nkutegeera ne mugaba nange mbadde nkuwuliriza kyali wange era nkutegeera awo wava enkolagana eyange sinze kanze n'ennyumba yange ne Ssegirinya era nsaba Katonda enkolagana ereme kukoma ku Ssegirinya yekka wabula egende ne ku baana baffe oba oliawo ne ku bazzukulu kuba ekitugatta kinene nnyo okusinga ffe basebo ne bannyabo Ssegirinya mu mboozi gye twanyumya ng'ewaabwe anyumiza nze nakuliraawo Matanga ewa jjajjange gwe twakaziika ajja Aida Kyosimba Onaanya nga bw'aba anyumya ekidde ewaabwe embeera y'emu bw'anyumya obwabwe buli ebuddu nga tebwawukana na buli ggomba bw'anyumya embeera eri ekawempe nga teyawukana na mbeera eri Kamoocha so ne tuconnectinga ne wanda nali mutegeera bulungi ate nga naye antegeera bulungi kwegamba nga twetegeera nalaba ebirooto bya Ssegirinya Ssegirinya alina ebirooto basebo ne bannyabo ng'ate mu malirivu okulondoola ebyo ebirooto abituukirize era ensonga lwaki nalowooza nti kyali kikulu neebaza nnyo Katonda tinafuna omukisa nange nembera paati ku lugendo lwa Ssegirinya Ssegirinya yali alina okuba owakabi oba nsisinkanye oba tansisinkanye nze omuntu Katonda gwe yatonda okubeera ow'amaanyi mulaba era nakiraba mu Ssegirinya so kyali kyabwetowaze nze gyendi okufuna omukisa nange okuteeka ettofaali ku lugendo lwa Ssegirinya kuba nange amatofaali mangi nnyo aganteekeddwako abantu ab'enjawulo besaazaalibwa nabo besaakula nabo so kyakitiibwa nnyo era nkyenyumirizaamu titwasobola okugabana akaseera ne bwe kaba tekaali kawanvu nnyo nze ne Muhammad Ssegirinya twali tugenda mu kalulu ka 2021 Ssegirinya yali yaŋŋambako yagala kwesimbawo wa MP nga bwe ntera omukuba olwali ne mugana naye Ssegirinya ogenda kwogera luzungu ki naga Mr. President nze nsinga Amini oluzungu naga nze ondaba wano Amini tolaba ebyo byonna bye yakola naye nze musinga oluzungu ate nga ali mutuufu ne twogera ne kuba ebitabo era nakakasa tiyalina ebitabo bye naye era yali yansuubiza nti agenda kuddayo asome era Ssegirinya yaddayo n'asoma era mbadde nsinkanye omu ku bakulembeze wano nga badde asoma ne Ssegirinya ku university yoyo Ssegirinya so bwe twali nga twagala MP agenda otukiikirira ekawempe North nga bwe mumanyi nti omulamwa gwe tuyimiriddeko gwe gukiikirira bannayuganda abasinga obungi naddala abanyigirizibwa era nga bwe mumanyi si kyakwowana naye ekibiina kyaffe kya NUP kye kibiina eky'abantu bannayuganda era n'abakulembeze bonna abeesimbawo bakimanyi bulungi nnyo nti osobola okuwangula ng'okozesa ekimu ku bibiri either ng'okozesa maanyi ga mmundu nakugulirira na ssente oba ng'okozesa amaanyi g'abantu era bamanyi nti amaanyi g'abantu gali mu National Unity Platform so tekyewunyisa okulaba nti abakulembeze bangi abaali beesimbyewo Secretary General kyogeddeko no Honorable Mwanga Kivumbi atukulembera mu Buganda Caucus kyogeddeko nti waliwo Alhaji Latif Sebagala oyo ye imamu wa parliament ye yali imamu wa parliament nga akyali mu parliament ate nga bwendi swipe nga buli wansanga gana ego swipe tokyayagala kusaalamu ngenda kufuna wugu nga mpeta omu ku basajja b'empennya ekitiibwa ate nga parliament yagiweereza bulungi nnyo yali yeesimbyewo nga sirina kubuusabuusa kyono Latif Sebagala
This is experience. Nga saba testes ow'ekibiina gwe bayita Kidandala Sulaiman naye yali yesimbyewo ng'alina masters degree ye saba testes w'ekibiina yateekerateekera ekibiina nga naye yesimbyewo nga waliwo noono zinkulubuse Ssegirinnya ajja olumu etayi etunudde eri olumu etayi etunudde eri najja nabyogera naye ng'akiikirira abantu. Bw'eri nkola yaffe basebo ne bannyabo tetukkiririza mu maanyi g'abantu. Abantu kye bagamba kye tugenda nakyo era enkola gye twakozesa ng'era gye tujja okukozesa yali yakugenda mu bantu. Era Ssegirinnya namugamba Ssegirinnya oli kyali wange naye kubulira amazima abasajja nga ba intellectual onoobasobola naye ne muwa amagezi ne mugaba Ssegirinnya genda mu bantu. N'agamba totumye weesitukidde taata. Ssegirinnya n'agenda mu bantu n'ayogera n'abantu. N'ekiseera ekyo twafuna akaseera akazibu, twayanguyirwa nnyo okusalawo kubanga kyali clear ba MP abalala bonna bonna, naye mujjukira nti kaadi eya Kawempe North twasooka results ne zijja naye nga results ezaava mu bantu twalina vetting wano nga mu kuvetinga mu kwogera Oluzungu Ssegirinnya nga takwatamu nnyo ng'abyogera ng'afunaana banne ne bafuna 7 naye ne tugenda ku ground mu bantu Ssegirinnya ng'akomawo na 85 banne bali 45 bwe bandita results ezo ne ŋŋamba oyo Lubongoya ne mugamba kakati kikyo ŋŋamba ekirala abantu boogedde naye nandaga petition kubanga saaba tesitesi w'ekisaala kyaffe ekyo yawandiika ne petition n'agamba nedda Mr. President kino tekiyinza kuba kituufu. Abantu b'e Kawempe obayita balalu nga balonda ono Ssegirinnya babigese ne ntuma abantu baddeyo era nengetinga personally involved neŋŋamba eno ensonga njagala gigoberera ndabe gye ggwera. Bwe baddayo ku mulundi guno ate bakomawo nga 9 ku 10 be bagamba si 8 nga luli wabula 9 ku luno nga bagamba twagala Ssegirinnya. Era ne ŋŋamba akakiiko ne mmagamba bannaye tuli maanyi g'abantu. Twafuna okusoomozebwa kubanga waliwo amaloboozi mangi ag'abo abaasoma abo abayivu nga batuwa amagezi nga batwagala nga babino babitubulira mu kwagala ne bagamba naye kaakati Kyagulanyi wuliriza. First of all, okay, gwe naawe kenyini obadde mulaase ennaku 2 eziyise. Kakati tukwesize kubanga tulaze nti osobola okuleeta enkyukakyuka. Naye kati kino ekibiina kito toyinza kuleeta omu ku bankubira yagamba you cannot bring this riffraff omulodi riffraff kinyinyonyolemu mu Luganda ekigambo eky'Oluganda abadda nga bw'oyogera awo muyita zinkulubuse toyinza tuleetera bano bazinkulubuse nti ababeera MP. Kyagulanyi abantu b'e Kawempe bawe ekitiibwa konze nti abantu b'e Kawempe mbawe ekitiibwa kyova olaba mbawuliriza. Ekyanzizaamu amaanyi basebo ne bannyabo kwe kuba nti olumu nali ngenza okusoma emisa e Lubaga omu ku bafaatha abali highly political nanziza ebbali naŋŋamba waayi tetubategeera ewala yonna wali clear. Ssegirinnya waffe lwaki temumuta faatha si musheeke naye faatha waayita ennaku 2 waliwo omu ku baprofesa abatusomesa e Makerere nampita tunywemu kacaayi nga manyi oba agenda kuŋŋamba biki nanze ebbali n'agamba kunfuuka olaba abantu kibakwagaza gwe wasinga okusoma nedda gwe osinga obukulu nedda gwe osinga okuba n'obumanyirivu mu byobufuzi nedda olowooza lwaki bakwesize tukuba mbakiikirira. N'agamba tuwe omuntu akiikirira abantu. Basebo ne bannyabo tewaaliwo okulonzalonza kulala kwonna ne tulangirira ekyo abantu b'e Kawempe North kye baali batusabye ye mubaka Muhammad Ssegirinnya.
ekyo nno basebo ne banyabo twalinga abayingidde mu lutalo era lutalo lutubaddemu naye asinza otukulembera mu lutalo olwo njagala omwebaza ye Muhammad Ssegirinnya. When I get in parliament, nabagamba, if the parliament cannot come to the ghetto will come to the parliament. Parliament webeganya okujja mu ghetto ejja kugenda mu parliament. Basebo ne banyabo bwe twakwasa Ssegirinnya kaadi twali tusindise ghetto mu parliament era ghetto badde mu parliament era mwe ba MP mulabye ghetto kyekoze parliament mukirabye. Nebaza Katonda era nkyenyumirizaamu nnyo ekyokuyimirira ku magulu ffenna ng'ekibiina ne tukalambira ne tukola abantu kye baatugamba kuba Ssegirinnya yatukakasa yatuvindicatinga. Njaga babulira amazima nawuliriza abantu twawuliriza abantu naye nga tulina obweraliikirivu naye nga tegunnaba nakuwera mwaka Ssegirinnya obweraliikirivu bwaffe bwonna era abaza okuteeka ebbali. Mwamulaba yatandikirawo era nga bwe nabagambyeko nga tuli ku kitebe kyaffe ti Ssegirinnya yalinga alinyiddwako emmandwa ey'okukola, emmandwa gye bayita no time, tetulina budde. Ssegirinnya yakola ebintu mu myezi egisooka 2 ku 5 ng'ali mu parliament. Mwenna munnakkiriziganya nange basebo ne banyabo tibyali bisoomooza n'abo baali bamazeeyo emyaka. Era nakibagambyeko nga tuli ku kitebe kyaffe ti ababaka abamu bantuukirira kubanga bali bebolowooza abantuukirira ne bagamba wayi omusajja boono ng'asuusiza kabampaano. Mbagamba mbadde manyi tukolera abantu ebirungi batuwaane. Ssegirinnya bw'abanga tagulidde bugulizi bantu naye nga bakoledde bye baagala ne bamuwaana si wabi. Inenikesi bamuwaana bawaaniramu n'ekibiina kyaffe ate naffe baba tukakasiza nti twali bakyamu kwesiga Ssegirinnya. Yoyo Muhammad Ssegirinnya gwetuwerekera basebo ne banyabo. Ssegirinnya yaweereza abantu. Ssegirinnya yakola ku byenjigiriza mu busobozi bwe. Ssegirinnya yakola ku yatandika n'eddwaliro mu constituency ye mu busobozi bwe mu butono bwe. Mwenna ababaka ba parliament n'abayivu abali wano mukimanyi nti ogwo si mulimu gwa mubaka wa parliament. Ssegirinnya yali talina buvunaanyizibwa kuteeka ddwaliro wammwe nedda. Ssegirinnya talina bagulira ambulance. Ebyo byonna binakolebwa gavumenti bw'eba efaayo eri abantu naye mukimanyi Ssegirinnya yakimanya nti gavumenti tefaayo n'agamba kankole kye nsobola okukola.